Bannayuganda bakabidde amaziga mu show ya King Saha e Masaka. Bakabidde amaziga agaddala mu show ya King Saha. Gye buvuddeko gavumenti yagenda neyise etteeka erijjawo emmwanyi. Ensonga eno yaluma bannayuganda bagezaako kugirwanirira wabula ne kigaana. Bw'atyo Museveni ne gavumenti ye ne basobola okuba nti ate emmwanyi bagirinnya ku nfeete ne bagigonza. E Masaka King Saha yabaddeyo ne extra show eyabadde successful. Wano King Saha yalinnye ku stage nayimba akayimba k'akamwanyi kaliwo. Nakulabidde amaziga mu bannayuganda. Enyiike ng'olabira ddala omuntu amaziga muva mu maaso. Naawe kennyini bw'owuliriza King Saha ng'ayimba akayimba kano mu butuufu, owulira enyiike ku mutima n'amaziga gaba gaagala kutonnya. Abasajja baaki bakola. Ngena kutusaako akatambi kano. Naye King Saha approvinze ensi nti ye next big Ugandan musician essaawa eno. King Saha akabiza bannamasaka. Abantu bazze mu show ya King Saha e Masaka nga bamenye emiti gy'emmwanyi. Akabonero akalaga enyiike n'obulumi bwe balina oluvannyuma lw'emmwanyi okuggibwawo gavumenti. Omuntu bw'atuukira akaseera n'amenya emmwanyi ye n'ajja ng'akabonero akalaga nti bana abasajja mmwe mwaki tukola. Emmwanyi kwe twali twesize okwera abaana baffe ne mugijjawo. Kankuwa akatambi kana ka King Saha okerabireko. Wabula nkusaba busabe video eno ogimpereka like. Ate n'ekirala ogirabe ogimaleyo kuba mpanvu. Bw'ogimpera like information ejiyambako kuba nti ate etambulira ddala ku speed eya waggulu nesobola okuba nti ate etuuka yonna gye yagala okutuuka. King Saha wuuyo.
akamanyi kaliwo wano akamanyi kaliwo nga tumanya okukalima nekamulinga kaliwo nekabalira kaliwo nga nekapamba tumuka bano abasajja bajjawo bano abasajja bajjawo era byonna okubizisa ate olubagambako nti olwomuyaye mwamuwa buli kimu kakimanyi emituniga abamimanyi basalawo okuziriga ifo olubagambako nti muziruma wano